Ku Sunday Special Service ku Kananiland okwebaza Katonda lwa Salt Media okweza emyaka 11 ng'erunga omunyo era Omusumba Bujjingo akuyita okujja ne bbaasi ey'okwebaza. Mbaniriza mu Sunday Service ey'amaanyi, mbaniriza mu Sunday Service eya anointing. Togisubwa mu linnya lya Mukama Yesu. Jangu tulabe omukono gwa Mukama. Tugenda kubanga twebaza Katonda olwa Salt Media okweza emyaka 11. Katonda baba ina kyakukoledde ng'oyagala kwebaza funa yebbaasa ku Sunday eno nga yakwebaza Mukama olwa Salt. Bibadde mu kusaba kwa malya g'ekyemisano olwaleero Munnabuddu Bujjingo n'akubiriza abakkiriza okukola nga tebeeganya. Kuba abantu balowooza nti ojja kgenda onoonye ba consultants bakuwe business ideas ne concepts ennene buli ekikuwoomera bizinensi. Era bw'obanga okola bizinensi eyo tobuuzanga nti abantu banaalaba batya. Ekimu ku biremesa identity z'Abannayuganda okugenda mu maaso nti n'ekintu ky'olabira ddala nga bizinensi ewedde osigala olowooza ku bantu kye banaakulowooleza kyokka ng'abantu abo boogamba nti banaalaba batya teri alikuyamba ng'oli bubi. Nze njokye enkoko hatolo gwe nasoma naye bw'anaasanga bw'anaakusanga ng'akugulako temwekweka mugambe gundi bwe twasoma ndi wano jangu ompagire agende ayogere ate mu kwogera akuleetera bakasoma balala. Omusumba Bujjingo agamba okugaggawala kuva mu kukola n'amaanyi nga teweeganyamu. Anaagaggawala tanyooma mirimo. Oyo yalinga ku ssomero nga muweereza wammwe n'afuna kano n'afuna kali n'ebweru w'essomero yalina ku ssente. Ebirowoozo bwe bigaziweko. Kkiriza Katonda akukozese. Toyinaamu n'akamu k'oswala. Omusumba Bujjingo agamba ebbeeyi y'omuntu evamu ebyo by'akola. Benzi esinga obulungi bw'oba ogyagala Sagodoni wava munno yasobola okutuusiza benzi eyo aba benzi gwe beesiga naye n'akacupa ak'amazzi ng'ennyonta ekuluma era yakalina atunda amazzi naye gwe omuntu akugamba bugambi nti kola budaddisi n'oga nninze nzenna olweggulo n'akuleetera akapaketi ka daddisi n'okameketa n'olya budaddisi n'osigala nga n'ekiveera okibuuza mukyalimu budaddisi naye nga tosobola busiika toyagala mbw'oli mukazi wa bbeeyi. Ebbeeyi y'omuntu eva mu mirimo gye. Ekintu ky'oyingiza kye kikuweesa ekitiibwa y'ebbeeyi yo. Ayongeddeko nti wali watali bisoomooza mu bulamu. Nabadde ndaba kamimu ng'oli agamba naye Krisimansi eno nteeka okwegulira ku ngoye empya mbonyebonye nnyo. Abalala bonna ababadde bakasoma nga bagamba wallahi yes boogera ennimi zonna. Nze kanze nsakkiriziganyisa naye obadde obonaabona naye oli bwereere. Olabawo kati ali obwereere wano toyambadde. Lwaki ebirowoozo byagala kusooka kuddukira mu kwambala? Oluvannyuma nga Krisimansi ewedde engoye zo n'ozirya. Lekerawo okugula emmotoka bakulabe naye ng'ekukamudde nga bayinza n'okukusalamu ensigo basasule ebbanja. Overnight yatandise dda mu maanyi ku Kananiland Makerere ekikoni era Omusumba Bujjingo akuyita obutagisubwa. Byakasimba Yusuf, Salt TV, Omunnyo.